Eke. Babwe. Kawempe. Bizze bubi. Kyendabye. Nalukoola. Ayolekedde okuttisa abantu bangi n'abalala okuvundira mu makomera. Omusaayi gugenda kuyiika. Nalukoola tugenda kumulonda bubi nnyo. Balangira mitwalo gyalinga ebiri simanyi ebigumu kanaana. Amulinde emitwalo 10. Wanjitaata. Amulinde emitwalo 10. Aleka luno tugenda kukalonda. Jati teyaliwo bateke n'ennyonyi waggulu kuno nga nnwanyi. Si buno bwali butulawuno obulawuni. Tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne muna tukuwe amakomera matono. Gonna mu Uganda kalimu abasibe emitwalo 8 bayine be yayogedde eggulu. Emitwalo 8 kawe tule emitwalo 2 Kawempe yokka abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja gendayo era tujja gena mu kooti ejulirwamu kooti ejulirwamu naye bwe neekola kye kimu ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era badde mubalondeewo Nalukoola naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo nti Museveni akubika nga bwe twamukuba e Kawempe bwe tugenda okuddamu tumukube mu ggwanga lyonna just mwebereremu protest vote 2026. Eke babwe musajjawo Elias Luyimbazi Council amaze okubeera nga agobebwa mu parliament butereevu olunaku olwaleero esebo ebigambo bya president obiwulidde butereevu era obirabye mbirabye kooti ejulirwamu era bwesigala nga ekkaatiriza nti ono ave mu parliament twakuddayo e Kawempe bwe kiri ate tuddemu tuwakane buto n'amagye Lwogome Jati UPDF ennyonyi waggulu mu bbanga nalulizaaliyo sako zitanka poliisi Eke waba buuza kubatuuliriza tusumulule omulundi gumu abatuuliriza mbalamusizaako amawulire si malungi nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda fenna ensi yakiraba butereevu nnyo nti Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola teyayina mukono mu kuwangula akalulu kano oba ku ebyo byonna ebyaliwo mu kudobonkanya akalulu kano naye kyannaku nnyo buli gavumenti eya dikiteeta woogirabira nti kati etandise okuyeba byebyo ebimu ku sayinizi eziraga nti gavumenti etandise okwabikira ddala yes bwe kiri kitegeeza bino ebikolwa byongera ddala okulaga nti General Museveni akake kaggwamu anti nkugambye gavumenti efugibwa ku masiga gali 3 essebo waliwo judiciary essebo waliwo executive essebo ne parliament ziti ebyo ebintu 3 kati bwetunulira biva mu parliament ebyogerwa n'ebikolebwa bikwasa ennaku tewali kintu kiyisibwa mu parliament kiyamba munnansi omuntu oyo anyigirizibwa oba ali mu Uganda nga si mwana w'aboobwe kituufu nnyo bw'otunula mu kkooti emisango mingi nnyo egikwata ku by'okulonda egikwata ku bya bannamateeka egikyavundiddeeyo nga n'abantu abali mu makomera baavunda nga tegikolwangako naye guno gwapapiriziddwa ng'oggyeko ekyo bw'otunulira ebigambo mwami Museveni ye kennyini ng'omuntu byajjanga ayogera kubanga yakuli executive ye mukulembeze essaawa zino gwe tulina mu ntebe y'eggwanga Uganda Eke babwe yakakasa dda tusooke tuwa akatambi kano okomewo ate ensonga z'e Kawempe ozimementule Museveni yagamba mu bigambo bye ye kennyini nga simuwayiriza ye lwaki Museveni kennyini bigambo bye sibawa bannayuganda bannansi ne bamwewulirirako oluvannyuma bamala okubeera nga bamuwulira ate nitukomawo ku nsonga y'e Kawempe ekaabya bannayuganda amaziga kyekimu singa NRM tesalawo nti kituufu ne bwozina sawa 20 togenda kuyitamu NRM yerina ekigambo ekisemba Eke babwe ebigambo bya General Museveni byennyamiza bitiisa bikanga kyokka ate ng'ekituufu byamazima nkugambye nti omuntu atuuka ekiseera bw'abanga mulimbi nga takyasobola kubeera nga alimba buli lunaku n'atuuka ekiseera ng'ayogera amazima naye nga yeerabidde nti alimba obanga ayogera obulimba naye nga yeerabidde nti ayogera mazima omusajja ono twalaba ebyali e Kayunga mu kalulu ak'okuddibwamu akannakwedde ebyaliwo byonna twabiraba abantu abaasibwa abantu abaakubwa n'ennakwedde n'awangula naye baafundikira balangiridde oyo atawangudde kituufu nnyo e Kawempe ebyali mu kalulu twabiraba abantu baakubwa abantu baafuna obuvune abantu baasibwa abantu baayisibwa bubi nnyo ne Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola y'omu ku baakubwa nejja buli kati waliwo abakyali mu makomera webale nnyo obululu baabusamba nga babusamba bakutte n'emmundu nga bambadde ebyambalo ebyalimu ebyamagye ebya poliisi naye abaayonona obululu obwo bonna kakati
abaava mu gavumenti bennyini kitegeeza nti ekintu kino kyakola intentional nga bamaze okubeera nga bakimanya tetugenda kuwangula obululu tubwonoone bwe tumala okubwonoona tujja genda mu kooti era tuwangule kati kikuzaayo ku kiri kyenkugambye nti amasiga gonna asatu ge gafuga eggwanga naye agaffe mavundu nti bannabya kwerinda bwe batuuka okukola ensasage mu kalulunga kano n'ogamba kanzirukire mu kooti tejja kusalawo mazima matuufu g'osuubira ekooti gye n'Omuseveni agina mu kooti webale nnyo kaakati ate nga bano abalwanyi abajja ati basindikibwa ebitongole eby'amagye nga n'omukulembeze yennyini ow'eggwanga kati ssaawa zino Museveni abimanyi bulungi nnyo ne bajja ne bakuba abantu ne batulugunya abantu ne banyigiriza abantu n'atafaayo akugambye nti NRM yeyina ekigambo ekisembayo weegamba nti tojja kuwangula towangula kakati no eke babwe ebifo 14 ebyali e Kawempe ebigambibwa okwanga bye byaviridde kola ennya omukyalo ono okubeera nga adda mu geemu amanyikiddwa nga Nambi era nga ebifo bino obululu omutwalo gumu mu 6 mu 640 mbu bwe butaabalibwa oba buno bwonna bwali bwa Nambi awonze naawe nga ye Nalukola teyayinaako naye bagamba nti ebifo bino 14 singa baabibala nga byali bibalirwamu obululu buno omutwalo gumu mu 6 nezigwamu mbu oba oli awo Nambi ono yandibadde awangula kati njagala okuba ettooki otulage eddala Nalukola ku buno obululu ye teyayinaako era kooti esinzidde ku ki okwesigama ku buno obululu nebuwa Nambi basobole okubeera nga akalulu kano bakaddamu ekisinga obukulu kati kye tutunuulira tutunuulira polling stations ezaabalwako n'ezitaabalwa bukakafu babujjawa nti polling stations zino 14 zokka Nambi singa yaziwangula yeyandibadde asinga nga ennyingi zaabalibwa era mwezi ennyingi ezaabalibwa bamusinga ne bamusingira ddala jjukira nti omusajja ono yamukubisaamu emirundi 2 n'alekawo n'enfisi kubanga ono yali mu bululu 8 Nambi 85 mu 93 ng'oli ali mu mutwalo gumu mu 7 mu 7 mu 64 kitegeeza singa yamukubisa mirundi 2 gwandibadde mutwalo gumu mu 6 naye yayingiramu n'akasanvu mu bululu obwabalibwa nga kino kiraga bulazi nti ekyabalibwako wadde ekyabalibwako Council Erias Lwimbazi Nalukola n'awangulye waggulu obululu obwo wadde tebwabalibwa tebwalina nnyo kyama kye bali bugenda kukyusa kubanga bw'oba otadde ku percentage obwabalibwako ono yawangula atya n'oli yawangula atya kitegeeza nti Council Erias Lwimbazi Nalukola era ajja kutuuka mu mitwalo 2 plus okitegeera naye nga bw'omanyi nti kooti za mwami Museveni era akugambye nti NRM yeyina bw'egamba nti tojja kuwangula towangula wabula kisinga okubeera nga kyennyamiza obanga kiruma bannayuganda nti essente zonna ezikozesebwa mu kalulu kano ezireetebwa abantu aba NRM ng'oggyeko aba opposition naye NRM zonna nsimbi za muwoomusolozo ezoonooneka kituufu nnyo era tugenda kuddamu tuzikwate tugende mu kalulu nga bw'owulidde nti kooti eragidde bateekewo akalulu ak'amangu katumale okulaba ekinaava mu kooti enkulu kubanga bannamateeka nga bw'obalaba wano bamaze dda okulayira nga n'obukubakuba butonyerera mu kisooke kya Gonja nga bagamba teri kuddamu kalulu ne bagamba teri kuddamu kalulu tulina kugenda mu kooti enkulu era n'obujulizi bwali bungi abantu bano bwe bataawaayo ng'abajulizi abasinga abantu bano kooti yabagamba mulete mujulizi gundi ne gundi kooti ye yabalondera kooti ye yalonda abajulizi abanalukola nebagaana okuleeta abaabo nerekayo abajulizi 30 malambirira ebweru ate nga n'omukyala Nambi be yaleeta twabalaba nga bonna bakibugwe nga batuuyana abamu ne batuuka n'okwoza ku munye naye kennyini omukyala Nambi n'akaaba ku maziga olwakajojijoji w'ebibuuzo nga ansa talina abamu ne batuuka n'okusala eddiiro nga bagamba nti ebyowa kanso ebyomukyala Nambi tuzze wa Nalukola twalaba n'omusajja yavaayo n'agamba omukyala yantutte mu mmotoka ate nga nnyombesa mu byeyaŋŋambye bodda si byenjogera naye ng'ate nze nabadde nina kwogera kyenkola ki kinnalaba nga kitegeeza nti n'obujulizi buno bwennyini obusinga bwali bufumbiribwa oba otunuulidde ku bigenda mu maaso kubanga omusango ffe twagugoberera n'ebyalimu so bino byonna ebyaliwo mu kalulu tebirina bikwataganira ku Council Erias Lwimbazi Nalukola ne Electoral Commission yennyini lwaki yalangirira ng'emanyi tekikola ki tekisaanidde era Electoral Commission yavaayo ne kati okusinziira ku byavudde mu kalulu n'ebyabaddewo ne bye twalabye ne constitution ze twabazeeko polling station ze twabazeeko ne ze tutaabazeeko etteeka litugamba nti abantu balina okulangirira omuwanguzi babwe sooka otuwa akatambi ka bannamateeka bwe tukavaamu tukomewo ensonga zino bannayuganda balina okwongera okuzimanya oyongere ozisumoggola ate tweyongereyo bingi bye boogedde nno era ng'ekisinga obukulu balaga obutali bumativu
obuli mu kkooti za Uganda n'abalamuzi bennyini okutwaliza awamu wabula katusooke tugende mu bannamateeka bano tubawulire kye bagamba bazzaako ki ate tukomewo zisuka ndowooza ziwera n'ekikumi bw'obala okuva ku local government parliament paka mu presidential election petitions etukozezza eya Dr. Kizza Besigye eya Mama Mbabazi n'eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tewabangawo election petition ya byabufuzi on record yali evugiddwa ndiima ene tekomye ku ndiima ebaddemu n'ekimama kyekyo lwaki kkooti etomedde yatugenda kweyambisa okutomera kwayo n'ensobi zeekoze okulaba ntujulira mu kkooti kati ensukkulumu mu nsonga election petitions ye Court of Appeal tugiraga ensonga ezimu ku zino ekisooka eno kkooti yatusalirawo bajulizi ki netusinziirako ng'esala omusango guno kkooti yasalawo abajulizi bonna be twagisaba 30 naye tulonderamu abajulizi be tulina okweyambisa musango guno okulaba ntuwakanya enteekateeka n'empaaba ya Nnambi kati ate kkooti y'emu neyeyambisa obujulizi bwabo bwe yatugaana okuwakanya kyati mwabuwakanya y'emu ku grounds etugenda okweyambisa otugaanye okuwakanya abajulizi be tutusabe tuwakanye nga tuyita mu cross examination naye ne weeyambisa nti abajulizi bebamu obujulizi bwabwe tetwabuddamu okuddamu obujulizi mu election petition bagiyita cross examination kuba oba tojja kuwandiika volumes ng'oddamu buli kigambo mu nnaku ze batuwa entono so awo amenye mateeka era endiima ettomezza mu nsonga eyo era kwasinzidde n'asalawo nti abalonzi bonna abali mu register ku bitundu abamu betwalaba nga bali mu uniform z'amagye ne kale ezimu ezaali mu kalwako kawakanya nga baasayasa bokisi zino nti abantu bonna 660 mwana ng'ogaseeko abafu ogaseeko abaava mu ggwanga lino ogaseeko abalwadde ogaseeko abasomyi abali wabweru w'eggwanga wabataali kawempe ng'abantu abajja baali bitundu 14 ku buli 100 agambye nti ebitundu 10 ku 100 mu polling station 14 abatalonda bonna nga abafumu batadde n'abalala bagibwako eddembe lyabwe nti abafu bagibwako eddembe ly'okulonda abali mu malwaliro bagibwako eddembe ly'okulonda abatakyali mu ggwanga bagibwako eddembe ly'okulonda n'olwekyo akalo tekaali ka mazima na bwenka eke babuwe bannamateeka esebo bakutte wansi ne waggulu bagamba okufana obutanyagwa kooti za Uganda zirina okubeera nga zeeyimirira ku mazima ate zirina okubeera nga zeetengerera kooti erina okubeera nga eri independent kubanga amavunya mangi nnyo musango guno kubanga siga ddamba kugambe gali amasiga 3 naye buli olabanga amasiga 3 mu nsinga gafudde kitegeeza governance y'eggwanga eryo yavunda dda tekyayina mulamwa kubanga bingi bitulabe bigenda mu maaso mu makooti ga wano bakwata Mwami Kyagulanyi mu Arua n'emmundu nezibulawo n'amasasi nga mangi waakyawo ennaku 2 ne baga nti ate nedda omusango kooti egugobye ate kooti ekoze etya ate bamusindize mu kooti y'abantu ba bulijjo gwe bakwata n'emmundu n'amasasi nga mangi omusindiko te mu kooti ya bulijjo ate b'okutenga tebalina yadde ekisongole ky'essasi n'obasindika mu kooti ez'amagye booteebereza obuteebereza tolina na bujulizi kati ebintu by'amatankani gwosanze nga mpale z'aba 7 gwosanze n'obujulizi emmundu n'amasasi n'omugamba nkuje mu kooti y'amagye nkusindise mu y'abantu ba bulijjo omusajja wa ADF ali mu kooti y'abantu ba bulijjo aliko gundi mukulu Jamiru mukulu webale nyunga wa naye nga ate bagamba tujjwa wedde emirimu muteekera wedde emirimu yakulya abala Democratic Forces mu ggwanga Uganda kati obwenkanya buliriddawo eri bannayuganda Besigye mbwabadde ayagala okulya mu gavumenti olukwe bamukwata n'emmundu bamutadde mu kooti y'abantu ba bulijjo ekisinga okwewunyisa nti ate abantu abalala abaakwatibwa emabegako naddala abawagizi ba NUP bakyali mu kooti ey'amagye nga kooti yalagira ate no kyotanawa kutegeera tinaawo nawo waliwo ensimbi y'omuw'omusolo egenda okubeera ng'egwa kubanga bano we bawaabira kooti eno nga kooti eri enkulu yabagamba babate
bano ne batabata kitegeeza nti balina eddembe okugula ku gavumenti omusango ne balirira bwekiri era ensimbi y'omusolo egenda kwongera okutokomoka. Nkugambye nti omuntu agenda okusinga okubeera nga afiirwa obanga alumwa nga tamanyi yeffe abantu abawansi abantu ababulijjo bannakunkunye edda basiibirira ekiwogo abali ekimu tugenda kwongera okubeera nga tusiba busibi kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda binyigiriza ffe bali abawaggulu tebibakwatako yadde n'akamu n'akatono. Buli ekigwawo kigwa mu nsawo zaffe ng'abantu. Sente zigenda okukolebwa mu kalulu k'ekawempe empitirivu. Jjukira ensimbi ezafuluma ezaali ziraga tanka zeekozesa olunaku mu kutambula tanka obutanka. Leero bagenda kuleeta tanka mmeka tetumanyi. Okuvujirira abasirikale bagenda okugenda yeeyo. Ennyonyi okusituka obusituusi fasilite yaayo gireeta mu bwengulaawo. Ennyonyi zaali zisukka mu emu ezaali e Kawempe. Electoral Commission sente zokka zegenda okukozesa yo nga yo babeeko ze babbye bakozeseko ze bakozesezzaako. So ogulirira abalonzi sente empitirivu libakosa bilioni esukka mu nnya. Kale bino nga bigenda mu maaso osobola okubeera ng'owa ekyokulabirako e Masaka ekiri mu kkooti e Masaka. E Masaka ekiri mu kkooti Kifumba Mutuku. Obutali bwenkanya buyitirivu bwongera okulabikira mu kkooti za Uganda buli kadde. Nti otunuulira omulamuzi ne baga nti abaawaaba omusango baali bannamawulire wabula ate obujulizi bugenda okujja nga bakugamba nti ate si bannamawulire abantu bano abaawawaabirwa ate baakuba gundi. Bakuba Abedi Bwanika. Awulanga n'akatambi weekali. Bwino waali. Tewali yali yamusonzeemu yadde olugalo. Balemesa Abedi Bwanika okwogera. Naye ng'ate mu kuwaaba bakugamba nti babba amasweta, babba ssente, babba essimu. Kaakati Abedi Bwanika mpuuga bayingiriramu wa musango nga guno. So olaba nti obwenkanya mu makooti gaffe aga Uganda bukyali butono nnyo ekkooti tezeetengeredde. Kituufu ddala. Kati amakooti gano Abedi Bwanika yagavaako ayambala masuuti. Nkugambye. Soka tuulye ku bigambo bino eby'e Masaka sooka obituwe nabyo tubiwulire. Waliwo ekintu ekikulu ennyo kyabadde mu kkooti y'e Masaka kye saagala obuuse maaso nga basomera Eddie Mutwe emisango. Twakolako pulogulaamu nga tugamba nti tukakasiza ku kinti abantu bano bakondeetinga bulungi n'akabinja kano ak'abampuga ak'ababwanika. Wabulidde omulamuzi we badde asoma engeri gye yannyonnyolamu. Eddie Mutwe omusango ogumuvunaanya okubba babba essimu ebalirirwamu emitwalo 47 eya kamoni simanyi biki ne batwala n'akasawo akalimu emitwalo 2 naye wulira omusango oguvunaana Eddie Mutwe omulala omulamuzi obadde agusoma we yagambye nti nga Abedi Bwanika ayogera honalebo wamulumba omusikeko akazindaalo mwabaali bagamba mbu bano tebabiriimu. Kati kino kyabadde nsoma ya mulamuzi si yange nja gikuweereza nako twagirikodinze nti nga Abedi Bwanika ayogera wamulumba n'amaanyi omuggyako akazindaalo ku mukolo gwe mwaliko. Naye ffenna twalaba Abedi Bwanika ng'ayogera n'omusajja yamulumba yayambadde kanzu oba yalina mulekwa oba yalina wakulumbe tetumanyi. Mukwagala muggyako akazindaalo n'amaanyi munnamawulire simanyaani omusajja najja amutaase. Gwe ng'oli n'abantu bano Nemule ABCD bwe batwe babasome mu kkooti okiwulya suspect A, suspect B, suspect C ne suspect D. Nga omusango gusimbe kwa Abedi Bwanika kitegeeza abaawo ng'omujulizi asooka. Kubanga Abedi Bwanika bwe yali ayogera Eddie Mutwe n'amulumba okumuggyako akazindaalo eyajja okumutaasa Eddie Mutwe n'amukuba ye munnamawulire. Kitegeeza Abedi Bwanika aba afuse omujulizi akola ki? Asooka. Eddie Mutwe akuba munnamawulire ng'ataasa Abedi Bwanika okumuggyako akazindaalo mbwe yayogera ebitaasanyusa Eddie Mutwe. Kati abaali babuuza bannamawulire bano bakolera ani era ne bagamba nze munnamawulire taba wa muntu. Kati mutegedde ansa yaviiridde ddala mu kkooti etali muwadde okwewuguusa. Ontegedde kye nkugamba. Kati twali tugamba abantu bano nti bagundi be basiba bano bagundi nga bagamba kakati awo sooka ombulye coordination eriwo
omuntu akoze omusango ku munnamawulire akoze ensobi kwa Abedi Bwanika nga CDF yalina omumukwatira amutokyalinge era gayenza amuyina amala amuweereze ku musango gwa Abedi Bwanika olwo Abedi Bwanika bamunywanya atya wa CDF oba wampuuga gavumenti gyemanyi obulungi tiyakeerako enkya era omulamuzi n'asoma Kyagulanyi bamusanze ne mundu mu hoteeri ngera omulamuzi yakola ki yabisoma era owa gavumenti kati olw'okubanza ekiri kye basomera Kyagulanyi ndi bamulina ne mundu nga nakateguggwanga siyinza kwesiga gavumenti byesoma awo nyina njakerabira kano kapointi kano njakerabira wembiganira kitufu mami wakyayogera naye kibabwe ekiti oba paredi nga Kyagulanyi mu kooti waliwo omusirikale eyajja oba sikiyita operative oba ye oba ani eyayimirira mu kooti eraga nti emmundu zino zamusangiddwa nazo eggulu era be bano abazireesa bamusanze nazo olyayoganaga twazisanze mu lumuye era nga tuzikola ye mujuliza abakola ki asooka kubanga mu kooti gwe bakole ki basomye bwe bamala okufulontinga nti Abedi Bwanika ye yali akubwa abafuuse omujuliza asooka mu nsonga eno anti era ontegedde kyenkugamba wano tetukaya na bukaya era kyoyogera kyengezaako kolaki eke babuwe ebya kooti za Uganda esebo byongedde okubeera nga bannayuganda byongera okubalaga ensonga lwaki Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alina okubeerawo ate tulina okubeera nga tumudde emabega okulaba nga enkyukakyuka mu ggwanga eteekebwawo bwe kirina okuba kubanga protestive vote kati gye twolekedde era tulina okubeera nga tugiddamu mu kalulu k'ekawempe bwe kiba nga kooti ensukkulumu gye bagenda okubeera nga baapiiringamu esazeewo kutuzzaayo eri tulina okukozesa protestive vote nga bwe twakola luli tewali kubba kalulu oba baagala oba tebaagala kitegeeza protestive vote eno ye solution yokka ye solution kubanga eri waggulu mu kooti tolinayo buyinza tolinayo bwebwogerero muwabala akalulu tolinawo yes kitegeeza nti osigazza ekintu kimu yes obeera ng'okalonda mu bungi kukakuuma ate obeerewo nga bakabalangirira webale nnyo bamala okukabala balangirira ni awangudde ku polling station yeeyo kubanga n'omulala ajja kuba ku ndala n'omulala ng'ali ku ndala mufundikire nga mugasse era kinagenda okufundikira ng'omuwendo omutuufu mugulina nga ba electoral commission ne be balabala ebyabwe ne bagatta ebyabwe nga bifu ng'ebituufu tubirina eke babwe mu mbeera y'okubeera nga protestive vote yetunuulidde naye ng'abasajja bano okusembula ebigere katono mu maaso 226 tugenda mu kalulu era protestive vote nga bw'ogambye gye tukulembeza naye General Museveni akabadi k'okulaba nga NUP agiteekako emisango gy'obuyeekera saaka ambasada w'eggwanga erya Germany bwana aba NUP bagenda musimattuka batya bajja musimattuka kubanga ekisookera ddala ambasada w'eggwanga erya Germany si waawano ate Germany si yensi entono ate tusobola kuvaayo n'ofumbirira ekintu ekifumbirire ku ambasada omulamba ng'oyo olina okuba ne bwino nga mutuufu kitegeeza nti bw'onoomala gafumbirira ekintu naawe kiyinza okuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko okitegeera so kati yo ne bene bapanga nti abatujju nti ate ambasada w'eggwanga erya Germany ateeka mu ssente aba NUP bakole obutujju kati bino byonna babikola naye ekirungi nti ne international community emaze okubeera ng'etegeera bujjo kye tugigamba nti abasajja batuteekako obufumbirire ne batusibako ebisango okusibako amatu g'embuzi okutuliisa engo nga si bituufu kati ekirungi kigudde ku bo kigudde ku bo balina otutubuulira ddala kituufu ambasada waabwe muyeekera akwata ssente n'avugirira abayeekera bakola obuyeekera bwe kiba nga si kituufu kiba kitegeeza nti naffe ebituliko balina okukitegeera nti si bituufu awo kitegeeza tufunyewo akabonero kaakati wano bwe wali okulya n'okkombesona era ensonga eno nga zimukko mpanvu ddala nnyo mbadde nsaba tusooke tugiwulire tukomewo n'abantu bagiwulire tegedde bantu kibe badiringa nabo gw'omuntu ogamba diplomati nti yenyigira mu kutabangula eggwanga diplomatic omulamba kitegeeza jjajja kitubadde twagala tukifunye kati abazungu bategedde Museveni yaani awo tetugenda kulwawo kati wulira wano waliwo olukwe oluteeketeeke Museveni lwategeka ng'agenda kweyambisa ba agenti aba ADF Allied Democratic Forces okulumba ewantu wonna mu Uganda bamale bakole alipoota ng'erinkinga ADF
ku Germany ambassador ngeri nke ADF ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform oluvannyuma bayise ekiragiro ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyambasada bwa Bugirima n'abalala bijja kuba bijja luvannyuma mbu oluvannyuma bo bakole ki bajjewo ekibiina kya National Platform Kyagulanyi mujje ku ballot paper bakubise ejjinja limu ebinyonyi bisatu kati ndoza mutandise okulaba story gyembagamba musharinge video kubera tumuge video ebadde special njikoze nga special kuba kati information Eke babu we mu byonna esebo kitegeeza nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo esebo munnamateeka abasajja bamwagala nga tali ku ballot paper era oba oliawo ng'ali mabega wa mitayimbwa oba oliawo n'ekisingako ng'abasajja bano okumugjawo anti kakati jjukira nti basooka ne bateekawo Mpuuga ne basajja be ojjukira muyambi wa Mpuuga bwe yagenda mu kkooti n'awaabira National Unity Platform nti teyina constitution eriwo mu mateeka ebijjukira kaakati era kino oluvannyuma kyasootingibwa Electoral Commission n'efundikira nga egazeti nze gundi ya National Unity Platform constitution ng'egikkiriza gye baawaaba nti ate kakati n'efundikira nga egambye nti nedda eno constitution ntuufu nnyo 100 abasajja gye baatereeza kubanga waliwo eri enkadde yali yakibalama ne baga nti tulina okugikyusaamu tugitereeze bwe baagitereezaamu kati bali ne baddukira mu kkooti ebiseera ebyo ne baga nti tebalina constitution wabula oluvannyuma Electoral Commission n'egikakasa nga terabawo kiremesa kaakati kasaba amala okubeera nga ekyo bakiremesezza okubeera nga yeesimbawo jjukira nti bano bonna bagenda mu kkooti waliwo abasindika ba Mpuuga bano aseesaamu emabega bagende bwe kiba kiyiseemu kakati olwo aba teyeesimba kubanga talina constitution ekyo bwe kyagwa obutaka kakati essaawa zino batandise nti obutujju buli mu ggwanga Uganda nga ambasada ono yabuvugiri abantu naddala abo aba NUP mbu balina ebintu ebikolerere kakati ng'ate pulezidenti tebannamwogerako nga kino kitegeeza bwe banaakwata ambasada wa ggwanga erya Germany okusinziira ku bye bamwogerako ne bamulinkinga ku ADF jjukira Alex Wani Jamiru mukulu ali mu kkomera lwakulya mu nsirukwe bwe bamugatta ku pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo pulezidenti ne bamuteeka mu kkomera oba ne bamukwata kitegeeza bakugulako omusango gw'obutujju kizibu kyakwesimbawo ng'olina omusango gwo mu kkooti ne bw'oba toli mu kkomera naye nga guli mu kkooti tojja kwesimbawo ng'olina omusango omunene tegukukkiriza kwekola ki jjukira nti emisango gino kati eminene bakugamba omuntu watwalibwa mu kkomera ayinza obutavaayo kweyimirirwa si kuyinza Eke kyamaze dde okwera nga kikakasibwa omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ategeeza nti bwe tukukwatako totunyumiza rights oba human rights ng'omaze kubeera ng'okola omusango ogenda kubinyumya oli mabega wa mitayimbwa tetugenda kuwa beyiro nejjukira ne General Museveni yavaayo n'abyogera emabega wali ne tulowooza nti byakusaaga kakati awo embeera weetuuse kati kye tusinga okubeera nga twetaaga mu nsonga eno bannayuganda batereyo akatambi bakiwulire bakimanye bw'oba osanze vidiyo eno njagala otegeere kino ekintu kyokka kyokka Museveni kyasobola okukola essaawa zino eno kutukeereya bukeereya wabula tasobola kutusitoopinga ekyo naye akimanyi bulungi tusigazaayo emyezi 3 tugende mu kampeyini ezaddala ziri ezakaasa mmemme wabula njagala omanye bino eno omukulembeze waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bayinza obutamukkiriza kutuukako kubikugamba n'olwensonga eyo bw'oba osanzeewo waneno message togirekawo gisharinge njagala kuddamu kubategeeza akalulu ke tugendamu aka 2026 kakugoba buli mbwa abafutubadde ku ggwanga lyaffe emyaka 4 tukira nabagamba mu opposition yali ekulemberwa personal doctor singa essaawa ya leero tuli mu bbugumu lya byabufuzi kati tuli mu bbugumu lya nkyukakyuka wali badde otandika kifiiringa mu mutima gwo tugenda kulwana paka nga Museveni tumujje mu buyinza bw'eggwanga lyaffe lwansonga ebintu ebitufuga mu luno olutalo biri bisatu ekisooka ka buntu ekyokubiri bumalirivu ekyokusatu kwewaayo bakwesaddaaka kaakati Museveni oba oyagala oba toyagala protest vote 2026 todda
N'olwekyo gwe wenna munnayuganda gy'oli njagala omanye essaawa ya kugoba mbwa goba omulimu gwaffe omukulu gwa kugoba kano akafamire akatufutubaddeko emyaka 4 ne banne baaka babadde bakatembeeta bw'osangayo Yoweri Kaguta Museveni goba embwa, Muhoozi Kainerugaba goba embwa, Salimu Sale goba embwa, Bright Lwamirama goba embwa, Shadrack Nzeire goba embwa, Mariam Karugaba goba embwa, James Katera goba embwa, Faith Mirembe goba embwa, Samu Kuteesa goba embwa, Allen Masiko goba embwa, Jim Muhwezi goba embwa, Susan Muhwezi goba embwa, Moses Byaruhanga goba embwa, Hope Nyakairu goba embwa, Natasha Museveni goba embwa, Odweke Rwabogo goba embwa, Abedi Bwanika goba embwa, Mathias Mpuga goba embwa gobera ddala gobera wala. Sawa ya kujja Museveni n'aba mutembeta mu buyinza. Gwe wenna awulidde message eno gishiyalinge egende walanga bwe kisoboka akaluke tugenda mu kakugoba buli kasasiro. Lwansonga eggwanga lineeno abasajja n'abakazi abavumu bayiwa musaayi gwabwe okufuna obwetwaze okuva eri abazungu. Kate era ne Museveni yakwata mundu n'agenda n'atirimbula abantu ng'agamba nti okuva bannayuganda bwe bafuna obwetwaze okuva eri abazungu Obote eggwanga lifudde lya famire naye n'agenda n'alwana kye yalwanirira kye tulabako essaawa zineeno ekyokubanga era sirwe eggwanga lya famire kati naffe tuteekeddwa kulwana okulaba eke babuwe bumalirivu bwokka bwe bugenda okututuusa ku lyengedde okwewaayo nga bannayuganda ng'enkoko kutunda mwoyo nga nkoko emira ensanafu kubanga eke njagala nkutegeeze ebigambo bino nga tetunakubeera nga tugenda wala nti General Museveni ekiseera kino oba 2026 bw'atulema okubeera nga tusiga okulula ekyamazima tuyinza okukwata emyaka emirala egisoba 4 nga gavumenti ya General Museveni obukulembeze bwe oba obwa famire ye nga bwe bukyagenda mu maaso n'okubeera nga obwakabaka bwabwe bufutubala ku ggwanga lye bwakabaka bwabwe era eno chansi gye tulina ey'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo esebo yandibanga Katonda yagituwanga kati kamu tulina kakozesa ekyo okulaba nga ddala emyaka 40 gikoma bwe kiri kubanga kati olaba ababaddewo bonna mwami Museveni abadde tabayisanga bwayisa mwami Kyagulanyi ati era kyova olaba nga ne ssente zibadde ziweebwa mu bibiina bino bagambye tebagenda kuddamu kubeera nga baziwaayo singa ekibiina kiba tekyewandisizza mu bibiina biri ebyabwe bigundi byabwe byebigurupu byabwe nze mbiyita bigurupu mwe babaweera ssente ne babaweerako n'amateeka kyannaku eke General Museveni asobola okuvayo n'agamba nti NUP kibiina kyabayeekera ate n'akola amateeka ng'ayita mu paalamenti ate agamuwaliriza okubeera nga atuula n'abayeekera ku lujjuliro kyannaku nnyo yagamba nti 221 226 Grupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalawo 221 tejja kubaawo kakati essaawa zino twafunye ba MPs abalala 7 bebayigasse ku NUP wadde nga mwali Mbeya wa ssente nga Bampuuga n'abalala n'abagulirira ne bava emitima ne givaayo ne batandika okunafuya bannayuganda kyokka ekikusinga okubeera nga kikwewunyisa nti ate waliwo abalala abeegasse obeegasse ku kibiina era bw'otunuulira emiti emito wansi okusinziira ku kigenda mu maaso nti NUP baali balowooza nti muyaga kakati bagenza okulaba ng'ebintu bya siriasi kyova olaba nga batandise okumenya amateeka bennyini ne bakwata abantu abatalina misango ne batandika okubeera nga babatulugunya nga tebazizza misango ne babatulugunya omuntu ne babazizza omusango bw'omukwata si wakutulugunya kituufu nnyo naye tubalaba nga babaleeta mu makooti nga bawenyera nga bavaamu emisaayi mu bigere bakubiddwa amaaso kino kikulaga nti bateekawo kati kufiya akwata amateeka ye kennyini n'agakuliyetingawo nga ye omuntu General Museveni ng'ayita mu paalamenti ye bweno tekyali abannayuganda ge mazima bw'amala ogateekawo akulagira ddala nti amateeka gano nga leese kukwata ku NUP bwekiri kati etteeka ly'okukwata abantu bawulire batwala mu kkooti y'abannamagye lino etteeka lyazze ku NUP olw'okuba yeyambala obukoofiira kibadde kiriiwo okitegeera etteeka ly'okugyawo ensimbi zino era lizzerewa NUP kitegeeza nti NUP kitegeeza nti kyekibiina ekyo ekyenjawulo ekitabadde mu Uganda ate bano aba NRM abasinga kye batagala kubeera nga bakola ki nga bakkiriza General Museveni ebikolwa bye byongera okulaga mu lwatu nti Kyagulanyi wanjawulo nnyo kubanga omusajja asiba omutima n'agamba nti ngenda bajjako ensimbi taba wa bulijjo ekyo tekiba kya bulijjo ate ne bagenda okuzijjako mwami Kyagulanyi yagambye tetugenda kutuula na mwami Museveni tulwokuba tujjako ensimbi
oba tebatuwa ssente balekeyo anti era ne 221 Robert Kyagulanyi Ssentamu teyalina mubaka n'omu etiyalina n'omu era yakuba campaign ate nga tanawana kubeera n'abantu bamwagala kwenkana kati NUP teyalina mubaka n'omu kitegeeza ye tefuna ssente mu gavumenti naye yasobola okubeera ng'eyimirirawo mpaka nefuna n'ababaka basooka mu 50 kyokka kakati ssente zino bazimbyeko ekitebe n'ebirala bingi bye bakoze ati bafunye n'abanywanyi b'emikaga basobola obbakwatirako n'abantu ba bulijjo basobola okuvayo ne bagamba nti bwe kiba nga kyetaagisa nsimbi tujja kuzeesondera NUP obuwagizi bw'erina busobola okusonda ensimbi ne batambuza campaign kakati n'ekyo kibalidde ddala okubeera nga kyetagye Museveni emitaafu mu kyenyi n'agamba nti kakati kambateekako ogw'obutujju kino oba muganye wali kati kambanyige wano kubanga ekyebweru kyonna nga bali bweru wakomera abantu bali ku opposition eyaddala nga Mwami Kyagulanyi bali mu nkyukakyuka toyina kyoyinza kubakola nga bali bweru bweru wakomera n'obalemesa kutambuza message ya nkyukakyuka naye ate era ne bateeka mu makomera eke protest vote bwe n'abanga etuuse ng'eyengedde era n'abali mu makomera bajja kukola ekyetaagisa ate mu makomera gye Museveni yejjuse lwaki abangi ate yabayiwa mu makomera kati nno tugamba nti protest vote era bawulidde nga tutaddewo protest vote ne batandika mbu seno protest vote nga bw'ogenda okuwulira wano ffe bannayuganda tubagamba tugenda mu protest vote kino mukitegeere anti basooka gizalawa kati bwe baalaba nga ate etambulira ku speed yayiriire ate ng'ekoledde n'alangirira eggaali nzijongeramu vibe olaba abapoliisi nga bavaayo nga batandise ow'amagye bw'avaayo n'ayogera ku ggaali owapoliisi bw'avaayo n'ayogera ku ggaali kati bwe baalabye nga kikutte ne basalawo okubeera nga baleeta omukyalo ono ate wakitiibwa n'asalawo okubeera nga ateekawo akantu kaabwe akaakomaawo nnyini we yakalangirira butereevera we kaakomaawo naye bannayuganda ndoza tubasiibule tubateeremu akatambi kano ebbanga libadde ddene nnyo ate tukwasaganya mirimu gy'abannayuganda abantu basuubize naye ekikulu nti tubaayo era emikutu gitambula fe Uganda Media EKTV embeera eri mu Uganda tulina gikwasiza wamu nga bannayuganda omukulu Kakeeto Seguya oyo nasinzira Bulaaya eyo Bulaaya musajja ali mu Bungereza ali Canada ali Bungereza eyo oyo mukwano gwaffe nnyo era musajja munnankyukakyuka nnyo tumwagala era abeera atugamba temuzikiza temuddiriza teri kuzikiza era buli muntu akalowoozo kano nteera nnyo kawaaba okumukutu ogutugoberera ku fe Uganda naye mbagamba nti buli muntu akole kyasobola mu maanyi ge bwe mbanga nsobola guno kangukole ngunnyikiza ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo waswanga mu luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba wewenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto musanyufu ebitagambika olw'etteeka ery'amagye eryazzeemu okuba nti lyayiseddwa palamenti y'eggwanga Kasa yava mu State House nga amaze okusisinkana abaana nkozeseza kigambo baana kubanga naye ngenda kuwa eddoboozi lye ng'owulire nga bayita baana General Museveni kasita yafuluma State House nga amaze okusisinkana abaana n'agenda e Luweero ali eyo abalambula PDM twa gyalimu General Museveni ali mu campaign oba PDM nti si campaign munaye ali mu PDM alambula PDM tali mu campaign okitegedde nga president mu mateeka ina okulambula project za government era nakakati ali mu PDM tali mu campaign kubanga oyinza okwebuuza nti Kyagulanyi ye nga bw'agezaako okutambula bamugaana kubanga ye si president kati ono ye president yensonga lwaki nti atambula wano na wali ali mu bya PDM naye ekikulu mu byonna Jeno Yoweri Kaguta Museveni asinzidde mu bitundu eby'Oluweero ne yeebaza ababaka ba parliament n'abagamba baana muwamma mwebale mwatuwonyezza ekizibu bano abalamuzi kye babadde baleeta nti semanya ate biki
mazima kooti z'amagye ate nedda agee mwatuunyizza ekizibu ekirala agambye nti era twali tetugenda kukkiriza kati mwe kyemwatuwonyezza kukontana General Museveni agambye ebyogaana okukwata bannamagye n'abantu batuula mu kooti y'amagye Supreme Court yali esazeewo baali tebagenda kukkiriza wabula ekyawunyiziddwa kakati kontana naye era etteeka ne bulitandiise era twali tetugenda kukkiriza ffe bannamagye kati ogambe munnamagye abisizza emmundu ate omutwala mu kooti z'abasiviliani nedda kati alina kyayogedde kyagambye abalamuzi aba kooti zino eza bulijjo nti waliwo emisango egibalemye bino agenda beyogerera waliwo emisango egibalemye kati ate mudda ku bannamagye General Museveni agenda twali tugenda kukkiriza nedda kamukuwe wano yennyini owulire bw'ayogedde etteeka lyayise erya UPDF General Museveni ayogedde bw'ati abayise baana njagala kuyozayoza abaana b'omu palamenti ayagala kuyozayoza abaana b'omu palamenti mbagambye nti abayise baana njagala kuyozayoza abaana b'omu palamenti batutaasiza ekizibu jo bayise ekiteeso kubanga bano abatomera okutomera munange abalamuzi yagambye nti baali batomera abatomera bajja ne batomera baali bagenda kutuyingiza mu kizibu ky'amaanyi bagamba mbu omusirikale bw'anaakola ensobi ab'amagye tebamwozesa bamutwale mu kugombolora ow'amagye asa omuntu oba abye sente oba akuta omukazi n'otamuwolereza wano mu nkambi n'omutwala kugombolora muwulire owegombolora simanyi ne magistrate ali eyo alemeddwa emisango y'embizi z'omukyalo yagenda oli magistrate oli mulamuzi olemeddwa emisango gyaki ate oyagala gy'amagye olemeddwa emisango y'embizi z'omukyalo magistrate alemeddwa emisango gy'embizi abantu bakaaba emwanyi bazibba ekiro kati noyongereko n'abasirikale oyagala baki abasirikale ate kimuli magezi gonna era ngenda kwandika mu social media abantu ababadde mu nsobe eyo benna okwenenya kubanga tubadde tetugenda kukikiriza wabadde wagenda kubeerawo okukonagana wakati w'amagye na palamenti n'abalamuzi naye batutaasiza ne badda emabega muve ku magye togakwatako muve ku magye tegabakwatako ebibyo olina bingi byakukola sooka omale emisango gy'embizi babye embizi abantu bakaaba embizi za PDM baziba omubiri bamukwata abalamuzi ne bamulekera musooke mumale ebyo noyagala kwongerako amagye naye nga lwaki babba ebisolo bya PDM abalamuzi ne mutakola ebyamagye mubiveeko nti muganda bannamagye ogenda tiyagedde ku basiviliani wano mukana akatambika enguzanyidde tiyagedde ku basiviliani amagye mugaveeko ensonga z'amagye zibeere z'amagye mudde ku byammwe babba ebisolo bya PDM ebyo byayogedde nebibalema emisango gibaleme gyetuumi kati ate mwagala kudda ku byamagye wamma baanamu aba palamenti mwebale nnyo mwebalire ddala abaana ba palamenti bakoze omulimu nga bwagambye kakati yoyo General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ye mukulembeze w'eggwanga lino musanyufu ebitagambika olw'etteeka ery'amagye eryazzeemu okuba nti lyayisiddwa palamenti y'eggwanga kutwala mu nupu kaakati ewulire ekiriyo